Kitalo afudde ate ye EVELYN lagu yetaaga essaala zammwe wamu ne Sefuko ne Nakanka EVELYN mukwano ensonga zaabwe tezinnaba kuggwa era nga ngenda bambi kutuusaako mu masawo naye nga njagala osooka okwijjukiza gwe wenna omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe weetandika okusubscribinga mukwano subscribe mbe nga nkutuusako amawulire g'aba celebrities bo agabeera gakatuukawo naye nga tetunnaba kugenda mu maaso mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ati kasobole okuba nga kakola ki katambula naye nga sinnaba kwerabira bannaffe abatuteekamu ensimbi aba Biva Organic bano bakugamba nti bajjanjabisa eddagala ly'obutonde osobola obbakubira ku nnamba zaabwe we ziri wansi awo wamu ne Hajat Kaloddo akugamba nti akulombereddwa gwe wenna oba olina kizibu ki oba ki ajja kukuyamba ennamba ewe eri wansi awo naye ye bambi EVELYN gwe bwakeredde ku makya bambi nga yeetaaga buyambi yeetaaga essaala zammwe omukyalo no tukimanyi bulungi yalwala ensigo era nga buli lunaku ayina eddagala lyateekeddwa okufuna naye nga bambi mumuteeke mu ssaala zammwe naye nga nkugjewa EVELYN ate ye Alimpa anti baakedde kumubika nti akoze ki nti afudde naye olunaku olwaleero aviddeyo n'abagamba nti bannange munsabire busabizi nja kuba bulungi era sinnaba kufa nkyali musajja mugumu bambi yeetaaga essaala zammwe Maama Fiina yatuyambye n'atuwaayo ssente ne balabika okubanga baamutute okumulongoosa era nga mu magulu ge baamutaddemu ebyuma jjukira yamenyeka amagulu gonna naye bambi mumusabire era nga bambi n'abalala abaafudde wamu ne Lady Grace bambi omukama abalamuze kisabasonyiwe byabasubako era nga ye Lady Grace ngenda bankuleetera amawulire g'emmaaso awo olw'ensonga olunaku olwaleero bagenda kuba bamuziika wali ekyampisi naye nga ntuuse okusaasira kwange eri famire ya Lady Grace nti omukama bambi abagumye anti tukimanyi bulungi Nakanka EVELYN she moved on era nga yafuna omusajja omulala munnange twabadde tulyawo Nakanka nga bamuproposinga era kati ayitibwa mukyala Alani omubwati naye munnange eriyo bekitaasanyusiza anti babayita bazaakayo munnange atoloza Sefuko teyagudde eddalu Sefuko yagudde eddalu atandise okwogera ebitakwatagana era nga babadde mu lukwene basine basasula omuntu ssente asobole okuba nga akola ki ng'avuma EVELYN naye nga ka video ngenda baka kuteerako mu maaso awo naawe obeere ng'obyebulirako naye nga nyogera okujjukiza gwe mukwano baitanayo kusubscribinga ku Wonderboy UG nti subscribe wanooka ogenda okufuna amawulire g'aba celebrities bwo gonna agabeera gakatuukawo n'obuteerabira gwe ayina ekirwadde ekikuluma nti gende wa Biva Organic ajja kubanga akukolako gwe wenna naawe oyina ebizibu oyagala kukola passport oyagala kola ku ntambula tebikutuka Hajat Kaloddo ajja kubanga akola ki ng'akolako butereevu ajja kulombera bulombeziddwa ensonga zo zibeere nga ziterera bulungi nnyo ddala naye nga neeyongera okujjukiza nti wano ku Wonderboy UG wogenda okufuna amawulire g'aba celebrities boka naye nga ngenda bankulekera Dr. Sefuko wamu ne banne abalala engeri gye bakozeemu olukwe okulabika nga bakola ki nga bavuma EVELYN omanye eno engagement teyasanyusiza abantu bangi naye nga I sign out no safura sente zo bavuma omuntu nze njogera naye nga Sefuko omusoga waffe twagala omukomyewo agera akufumbirawo kubanga si kirungi osula mu nyumba wekka gwe yiga talina sente zaki olumu nani yiga talina sente za gasi nemubuuza listen to me gasi wa sente mmeka kyava ngamba wa mitwalo 6 konze mukube wuliriza nvudde nzono wuliriza kamba tereko yiga oze anti akishaka ko gasi wa mitwalo 6 namuwida gasi wa mitwalo 6 n'ateekayo Noza muri dortaro jerufudde yiga yasasuddwa salake mitwalo 6 n'ateekayo bidi kati obusuwa ngoyina omutima sala obusasule obwayiga obusasule hata okusunga obusasule nosasula mukazi munno tala mwolekere ekitwe Olinda ko waliwo omuwala akomenti nze Franka kubira yiga musasule ate kati nze sina namba yo nona ayagala sasula yiga mpe namba yo nyabo kankufollowinge kamufollow